Ebikolwa by'abatume essula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye omusajja erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeereeterako ku muwendo, mukazi we naye ng'amanyi, n'aleetako kitundu butundu n'akiteeka ku bigere by'abatume. Naye Peetero n'agamba Ananiya nti, lwaki Setaani ajjudde mu mutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu ne weereeterako ku muwendo gw'ennimiro? Bwe yali eyo teyaliiyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo? Lwaki oteesezza mu mutima gwo okukola bw'otyo? Tolimbye bantu wabula Katonda. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'afiirawo. Entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaakiwulira. Abavubuka ne bayimuka, ne bamuzinga ne bamutwala ne bamuziika. Awo bwe waali wayiseewo essaawa 3, mukazi we naye n'ayingira nga tamanyi bwe bibadde. Peetero n'amubuuza nti, mbuulira, mwatunda ennimiro n'omuwendo bwe gutyo? N'addamu nti, weewaawo bwe gutyo. Naye Peetero n'amugamba nti, kiki ekibeekobaanyizza okukema Omwoyo gwa Mukama? Laba, ebigere byabwe abaziise balo biri ku luggi, banaakukwata naawe. Amangu ago n'agwa ku bigere bya Peetero n'afiirawo. Abavubuka bwe baayingira ne bamusanga ng'afudde, ne bamutwala ne bamuziika okuliraana bba. Entiisa nnene n'ekwata ekkanisa yonna ne bonna abaawulira ebyo. Obubonero n'ebyamagero bingi ne bikolebwanga abatume. Bonna baali wamu mu kisasi kya Sulemaani, so ne wataba n'omu ku balala eyayaŋŋanga okubeegattako, naye abantu ne babagulumizanga. Abakkiriza bangi abasajja n'abakazi ne beeyongeranga okwegatta ku Mukama waffe. Abantu n'okuleeta ne baleetanga abalwadde baabwe ku nguudo z'omu kibuga, ne babateekanga ku mikeeka ne ku bitanda, Peetero bw'aba ayita, ekisiikirize kye kituuke ku bamu. Era ebibiina ne bikuŋŋaananga nga biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi, nga baleeta abalwadde n'abaali babonyaabonyezebwa dayimooni ne bawonyezebwanga bonna. Naye kabona asinga obukulu ne bonna abaali naye ab'omu kibiina ky'Abasaddukaayo ne bajjula obujja, ne bakwata abatume ne babateeka mu kkomera ly'abantu bonna. Naye malayika wa Mukama ekiro n'aggulawo enzigi ez'ekkomera, n'abafulumya n'abagamba nti, mugende muyingire mu yeekaalu mubuulire abantu bonna ebigambo eby'obulamu buno. Bwe baawulira ne bayingira mu yeekaalu mu matulutulu ne bayigiriza. Naye kabona asinga obukulu n'ajja n'abaali naye, n'ayita olukiiko n'abakadde bonna n'abaana ba Isirayiri, n'atuma mu kkomera okubaleeta. Naye abaami abaagenda tebaabasanga mu kkomera, ne bakomawo ne boogera nga bagamba nti, ekkomera tusanze nga lisibiddwa bulungi ddala n'abakuumi nga bayimiridde ku nzigi, naye bwe tugguddewo tetusanzeemu muntu. Bwe baawulira ebigambo ebyo, omukulu wa yeekaalu ne bakabona abakulu ne basoberwa mu bweraliikirivu bwabwe ekigambo kino nga bwe kijja okubuna. Omuntu n'ajja n'ababuulira nti, daba abantu bali bwe mwateese mu kkomera bali mu yeekaalu bayimiridde nga bayigiriza abantu. Awo omukulu n'abaami ne bagenda ne babaleeta, si lw'amaanyi, kubanga baali batya abantu baleme okubakuba amayinja. Ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'olukiiko. Kabona asinga obukulu n'ababuuza ng'agamba nti, okulagira twabalagira obutayigirizanga mu linnya eryo, era laba mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe, ne mwagala okuleeta kuffa omusaayi gw'omuntu oyo. Naye Peetero n'abatume ne babaddamu nga babagamba nti, kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Katonda wa bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe, bwe mwamuwanika ku muti. Oyo Katonda yamulinnyisa mu mukono gwe ogwa ddyo okubeera omukulu era omulokozi, okuwaayo eri Isirayiri okwenenya n'okugibwako ebibi. Naye ffe bajulirwa b'ebigambo ebyo, era n'Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abamugondera. Naye bo bwe baawulira ne balumwa nnyo ne baagala okubatta. Naye omuntu n'ayimirira mu lukiiko, Omufalisaayo erinnya lye Gamaliyeri, omuyigiriza w'amateeka, alina ekitiibwa mu bantu bonna, n'alagira bazze abasajja ebweru akaseera. N'abagamba nti, abasajja Abayisirayiri, mwekuume eby'abantu bano kye mugenda okubakolako, kubanga mu biro ebyayita Suda yagolokoka ng'agamba nti ye muntu omukulu. Abantu nga 400 ne beegatta naye, n'attibwa, bonna abaamuwulira ne basaasaana, emirembe ne gikoma.
Oluvannyuma lwe ne wasitukawo Yuda Omugaliraaya mu nnaku ez'okuwandiikibwa n'atwala ekibiina okumugoberera, n'oyo n'abula, bonna abaamuwulira ne basaasaana. Naye kaakano mbagamba nti mwebalama abantu bano, mubaleke, kubanga okuteesa kuno n'omulimu guno obanga guvudde mu bantu birizikirira, naye obanga bya Katonda temuyinza kubizikiriza, muleme okulabika ng'abalwana ne Katonda. Ne bamuwulira, ne bayita abatume, ne babakuba, ne babalagira obutayogeranga mu linnya lya Yesu, ne babata. Awo ne bava mu maaso g'olukiiko nga basanyuka kubanga baasaanyizibwa okukwatibwa ensonyi olw'erinnya. Buli lunaku mu yeekaalu ne mu nnyumba eka tebaayosanga okuyigirizanga n'okubuuliranga Yesu nga ye Kristo.